Oyo mwana Junior. Ekizibu aka Junior tekaina mpisa zinyambe ki. Nkola mu kisakate. Walana bekewa mama nabagereka kati empisa nzaga zachi. Wali walandiro digosasulira ku mpisa. Mbu siba Junior inanye mpisa kusonyi omwezi guno. Mwe banaku mwezi temuteka ngambibozi byamu. Mbo mwana taina mpisa. Gwegenda kuboza abazina. Kufana ni dabe wamwe. Nze sizine da sina kyenzetaza. Teri mpisa bwezi sasulira biru ziwan. Mbankola mu kisakate. Nze mama wa Buganda. Ebyo mwandi bigambye sanga lya mbogo. Tabera ku TikTok. Yabagamba da haluganda lingizi luganda lingi. Mujanyini mutumalako emirembe. Bannange tamala akuziza bubi abaana be. Kino kijuni yakyo nakyo kiri mu mpisa. Iye tetuzina wali tetuzetaaga. Mneba ne Mirundi babeereyo batugeya. Neba ne Mirundi bannange akuziza abaana. Abaana obana asobola ensi twagisobola dda. Wotulabange wotugobanga. Manyira. Nja mwesiba ku baana b'abantu. Wano enalisi nakola linnya ku social media nga mwali temubingamba. Buli omu ayagala akuwa amagezi. Buli omu yeefuula akumanyi. Temuyina nze kye mumanyiko. Nze nyirira fumbirwa wennoba. Gwe tulaba akasusu. Ondabako embalabe. Look at me. Laba akasusu laba we masamasa. Sister Junior. Mbusibanya Junior yeyerusa. Neyerusizawa. Ngoyo mwana yeyerusa. Tayinza kuba na sikini bwetyo. Sikini terimu wadde mbalabe. Balogo mwene yeyerusizawa. Kulya bulungi. Omuntu nolya ku KFC. Nolya ku vitamins. Mbulwache mwana gwe bakwana. Junior musiyazi. Kwa bankwana nnyo. Kwanyirira.